banange bakansala mwebale kuwangula kalulu ebifo ebyo temubiyite ebitono olw'okuba kati mubituuseemu omanye ekintu bw'oba okirina olekeraawo okulaba nga kinene ebifo ebyo bikulu nnyo nga mukolera wansi wa meeya mwe muyimiriddeko welfare y'abantu abasukka 200 abali wano mu kibuga omuli ne university namba ekintu ekyo temukyerabiranga banange nti ffena bwe tugenda at the end of the day yemwe munaasalawo oba tunaaba n'ekibuga ekyeyagaza oba tunaaba n'ekibuga ekiteyagaza. Saagala nnyo kwogera ku by'emabega kubanga ffena twabimanya. Njagala bwebaza banange olw'obululu obungi bwe mwatuwa newankubadde nga ffena twali tukyusizza ekibiina n'obubonero naye era ne musigala nga mutulonda kitegeeza mutwagala nnyo okusinga nga bantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo Meeya, mbadde nze mu lusirika mirimu gya wano kubanga omuntu oyagala ogende bwe banakwaniriza. Mbasaba ba councillors mukkirize nti nze nga MP wammwe nange ndi kansala naye sikuba kaki kalulu. Mbadde mbasaba tutegere obuvunaanyizibwa bwaffe. Nze nammwe wano tujjawo nga waliyo kanso oba komiti. Meeya ye wano abeerawo buli lunaku ndowooza n'omumyuka we. Wano waliwo tawuni kiraaka n'abakozi ba gavumenti. Mbasaba tubawe space. Let's give space to the civil servants to do their work. Mbasaba nga mbegayira bannange kubanga abasinga obungi muli banzikiriza yange y'ebyobufuzi. Mwami Elisa atakuwa obwa Secretary for Education n'okera n'otuula mu ofisi ya DEO n'otuula mu ofisi y'ow'ebyenjigiriza n'ogibeeramu. Tebakuwa obwa Secretary for Education n'enkusanga kansala ng'oli eyo okugala masomero oba ng'ogasaba layisinsi. Buli omu abeere mu leeni ye. Ffe tuli bannabyabufuzi wano tujjawo tusaba ekisanja kya myaka 5 ye contract yaffe. Bali banaffe abakozi ba gavumenti baasoma emirimu egyabwe egiri permanent and pensionable. Buli omu asigale mu leeni ye. Ssebo tawuni kiraaga ate nange sikusuubira kusanga nga weetadde mu lutalo olwaffe. Bw'onooba tawuni kiraaga nga oyagala osalewo ani kansala abeera ow'omuluka gw'eginti simanya ani abeera MP wa wano simanya ani abeera kino ojja kusanga obuzibu bungi. Nze njagadde ebigambo aladde si byayogedde. Ebigambo ebyo byayogedde buli muntu akuumereni ate abantu baweebwa ekitiibwa nti abantu b'omukono balonze NUP era bo Kyagulanyi bamwagala nnyo. Abamu ku abo batuuka n'ekiseera nga bo balaba ye pulezidenti. Tebalina nnyo kinene kye bakoze ku muntu. Ebigambo by'okujja mu disitulikiti eno Mukono ne bawamba abaana baffe kiringa ekyetteeka nti nakifuma buli kawungezi bawambawo omuntu. Abantu ne babuzaawo ne babulako ebbulire. Abantu ne bababuzaawo ne tubulwa tetulina mulambo n'omuntu omulamu tetumulina n'ekkomera gye bamusibira tetulimanyi. Ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku ddembe ly'obuntu lyagambye nti mu Uganda kati mulimu amakomera ag'ekimpatiira 4,143. 4,143 nti makomera ga kimpatiira. Kiringa ekigamba nti waliwo abantu sekinoomu abatandise okukola amakomera eyo gye batulugunyiza bannansi. Ssebo Meeya, nze twogedde ebintu bingi. Okubeerawo okwo wano ye homework akoleddwa okumala emyaka 5. Nsaba tukuume endagaano zaffe. Newankubadde nga twazikolera mu kasaka, bannabyabufuzi buli omu wava ku ndagaano batandika kuyombagana.
kyevambasaba bananga abambadde bimyufu nganzi tukumbe endagaano bw'oba ozze wano ne koti ne kayo ya green tukuwa ekitiibwa neffe eyo twavaayoko tuli wano eno wano wetuli abantu b'emukono we batusiimidde ne batukwasa ekibuga mu majority mutukkirize mutuwa omukisa tubaweereze ensonga y'ekkubo lino okubeera ne traffic jam omungi bweti fena abakulembeze etusuza tetuteredde nasitula mukyala Kajina yampati mu namba ne muleeta ne mulaga amakubo gensaba atuyambeko nti singaga amakubo batuyamba ne tugakuba kolas ne gagguka tujja kutuuka ekiseera nga tujje stress ku highway kuno naye wano waliwo atwala omwana ku ssomero waliwo agenda mu katale naye ali mu mmotoka n'emmotoka eva e Nairobi eri awo kwegamba ekkubo limu nga liriko byonna ate ne tufiirwa amakubo gaffe aga wansi nga n'omuntu akikkula ebintu kuloole naye ayimiridde ku highway sigenda kulema kubajjukiza omukago gwe tulina ne bannayuganda bafuna mpola ababeera mu bibuga bye bayita babanipua obweyamo bwe tubawa bulijjo nti tujja bakuuma newankubadde baavu naye era be bannannyini kibuga kino oyinza otya okulumwa mukazi ayokya kasooli ku sigiri ng'atokkiriza omuntu n'azimba kalina wali mu luguudo negwe obukambwe bwonna bwonna n'obuleeta kwona omukazi ayokya kasooli atunda amenvu omuvubuka atunda apples mu traffic jam n'omuteekako obukambwe bungi genda wali emanga wali olabe tulina supermarket eyo empya sigiyingirangamu kubanga emanju ekizimbe kigwa the building is sinking twetega omutego wakati mu kibuga emanju ekizimbe kigwa emiryango twakizimba mu kkubo ate n'oyagala osale omenyewo bulokapusi bw'okupaaka kituufu paaka eyo meeya tetwagala ebeere bwetyo naye abantu abamu balina omuze omubi bw'aba ayagala ekintu kya gavumenti akidibage bakitutwaleko alekerawo okukifaako kaati ajja n'akusongerawo muwama gwe oyagala paaka ebeere bwetyo nga nawe ogamba twagalawo enkulaakulana naye nga bagiragajjalidde mbuki sabo meeya nkusaba ekigambo development kitegeeze development so si kutwala bintu bya gavumenti ze nina obuzibu bungi nakuzinoonya mbuka kasozi eyo nagamba ngendagendayo ng'akalulu kawedde ndabe bishop ziremu mwegayirire mu buwombeefu nti tusaba ettaka ly'amasomero eryo kyaki etuyambe libeere lya nkizo sobole okulekawo amasomero ago n'okugagaziya sebo ogenza okukomawo nga bishop schools mwe wasoma nange oli aladisa agambye fena tuli bakuno amasomero mwe wasoma nange ng'ate mukono municipality yatiririra bannansi negaddiza ekkanisa ne kanisa teyali mbi neteekateekanga bwe yasobola kati tusaba wabeerewo okuteesa okujja si kuddamu kweddiza amasomero ga kanisa ekyo si kyekikulu ekikulu abaana baffe basobola okusomerawo ekikulu tusobola okukkaanya nti ekisaawe ekyomupiira kyo kisigalewo ebintu bingi bye tulina okukola meeya naye manyi mukama katonda ajja kuwa amaanyi erisa mbadde ntunuulira eggoma gy'ovudde erisa abantu emirundi egimu bakulaba ne bagamba oba erisa simpomaani naye bw'otuuka eggoma otegeera erisa musajja mukozi azimba ofiisi ya gavumenti nga tanazimba makaage tabba ogenda eggoma tebasobolaga nti erisa wabadde wano emyaka 15 yatwala akajiiko k'ettaka wali emmanga sebo weebale nnyo weebalire ddala omutima ogwo gugende mu maaso sebo bakozi ba gavumenti bassebo mbatumidde nange nga bwe ŋŋambye kansala bakansala obutayingirira mirimu gyammwe nammwe bakansala bange mbawe katiibwa bakansala baffe tubalabewo
bakansala tubayiyize. Guno gwe mulembe gwendabye nga tetutta wano ntekuse kukulu. Abakozi ba gavumenti ne babawa ku nyama, ne bakansala ne babawaako, ne tulya sekukulu. Guno gwe mulembe gwendabye nga mwajjawo pate y'abaana ne mumala emyaka 5 nga tewali pate y'abaana. Meeya wano wabeerangawo simanyi n'omukolo gw'abakadde. Mubizeewo meeya, nze namanyi bijja kuddawo. Children's party ddewo, Christmas parties ziddewo, Christmas tree esimbwe, tubeere mu ssanyu, twagalane, tubeere nga tusobola munno okugwako ekizibu n'ogendayo. Nze nsaba munzikirize enkome wano nga mbasuubiza banange okukola nammwe, mwebale okusabira Mukama nantuusako wano mu kuwona obulwadde. Mwebale tuwa kalulu wadde ate tetwakasaba nnyo. Mbadde ngamba ab'engulu eri ti abantu b'emukono banjagadde, buli mwaka bannyongera obululu. Ku luno mwampadde 5,500 tweyanza ng'atuddiridde alina gumu 6. Kaakati tujja bakolera Mukama nga ye mubeezi waffe.